Eryokanga n'etonnya ne tulaba ensiisira bwe zenkanya emyoyo. Naye Jessica Alupo nga Vice President yakoze ekikulu obaoliawo kiwandibadde ogamba nti kale katugambe nti kyayinza okuba nga kyakijega, naye ate nze nakyagaliddeyo ekyokubeera nti amasannyalaze gavuddeko then avunaanyizibwa ku nsonga eyo n'akwatibwa annyonnyole kubanga ebiseera ebisinga obungi nti bwe batabaawo olumu ddoboozi lyamwanguka tuyinza obutafuna results kubanga abantu naddala ba engineer kati mu kitongole ng'ekyawumeme batukaabiza nnyo amaziga. Ne bwe njogerera essaawa eno wano ku Uganda at large mu Mikwesese wentudde amasannyalaze tegaliiko ku Lwokutaano gaavaako ssaawa zigenda mu 2 ez'ekiro ne gatasiibako ne gatasuulako ku Lwomukaaga era tugedde tegaliiko ne bagazzaako ssaawa ezibadde zigenze eyo mu 9 zigenze okuwera ssaawa 12 ne gaddamu ne gavaako. Kitegeeza tugenda kuyingira Sunday nga tegaliiko. Mu mbeera efaanaganako bwetyo y'embeera gye tubeeramu eno Uganda, amasannyalaze tegabaako. Kakati Jessica Alupo yabaddeko gy'ali ku mukolo ogumu, amasannyalaze ne gavaako ebyo ebyabbira mupango, n'alagira oyo yenna abadde avunaanyizibwa ku ebyo akwatibwe newankubadde abawumeme nga bakivumiridde tiwalina okubawo communication ne technical team biki, naye technical team yafuuka technical team byatutama. Munnange ebyabadde eyo waliwo official omu okuva mu bumeme eyakwatiddwa mu district ey'e Katakwi oluvannyuma olw'amasannyalaze okubeera nti gaavuddeko ate nga yali mu mitambo nga Vice President Jessica Alupo akyadde e Katakwi. Kakati incident eno yabaddewo nga bali ku mukolo ogwa Ateka the Union Festival eno y'emu ku ezo ez'amaanyi ennyo era nga abantu ababulijjo n'abantu abalala ku mutendera gw'ensi yonna bwe batyo babeerayo, omukolo bagwettanira nnyo. Kakati munnange okutaataaganyizibwa kuno okw'amasannyalaze kwazze nga Vice President munnange akyazizza abakungu okuva mu nsi ez'ebweru ne ba government ministers mu district eno gy'azaalibwa. Munnange Katakwi Resident District Commissioner Major Godfrey Katamba bw'atyo n'alagira nti avunaanyizibwa ku nsonga eyo owawumeme asooka akwatibwe. Kale nawa ewaffe singa naffe tusobola okubeera nga tumukwata, essimu yenjirina naye omukubira n'agamba kuba ku customer care ssebo, kuba n'okuba olumu tezibaako n'obakubira naye nga ennamba y'emwe bakubira kumpi naye nga beefuula abatakola ki abatamanyi. By the way n'akaalo bakamanyi bulungi nnyo era gwe weetaga bagamba bugambye nti kaalo kawo nakano ogenda okulaba nga wayitawo ebbanga nga bazze era ne gaddamu ne gavaako nga bakagateekako, baba bakagateekako nga bakasimbula bati ne gaddamu ne gavaako. Embeera gye tubeeramu eno ewaffe abantu abalina ziddaala amataba gayiwa, ennyumba abantu baziddukamu kubanga akawo tekabeerako masannyalaze. Kale kwegamba bumeme neetama yo yatutama, bannange yatutama. Kati bumeme mu kututama kiba kitegeeza nti byonna bino Alupo mu kubikola kyeyeerabidde nti baalabisa ate era be banne mu gavumenti mwakolera nti emirembe gye giva. Naye kyabadde kirungi nnyo okubeera nti nno amagi bageekube bwe batyawo, naye ng'eggwanga muganda wange amasannyalaze guti tukyalina. Kakati omusango gwabadde guvunaanyizibwa oba guvunaanibwa ababadde bakwatibwako ku nsonga eyo
ono Resident District Commissioner ow'Ekatakwi Major Godfrey Katamba gwe yabadde abavunaana gwa bulagajjavu. Naddala nga waliyo omukolo ng'ogwo oguli international era yabagambye nti abavunaana negligence and intentional sabotage. Okusinziira ku RDC agamba nti okuviirako kw'amasannyalaze kwaviiriddeko okutaataaganya ebintu ebimugasa ennyo nga Vice President akyadde mu kitundu gy'azaalibwa. Ekyo kimuluma nnyo nesisuubira kuba nti yalibadde ekyo akikola singa yabadde oba akyaddewa ng'oba akyadde embalala oba busheenyi oba sisuubira nti kyalibadde bwekityo nti yalibadde abakwata naye kati ewuwe kyamulumye nnyo. Kati gavumenti kigambibwa okuba nti abo ababadde bagikiikiridde bakubidde umeme office okusobola okubeera ng'ezzaako amasannyalaze, naye munnange ng'aba umeme tebeefiirayo. Kakati kino kyaleeseewo kugamba bwe teefiirayo kyaleeseewo okusalawo nti security kegende ekole ku nsonga eyo, kati mukwate oyo avunaanyizibwa ku nsonga eyo tulabe. Okukwatibwa kw'omusajja ono kigambibwa okuba nti eyabadde in charge of managing the electricity line affected during the blackout. RDC yagambye kyalibadde kyetaagisa kubanga nti balina okukimanya nti singa wabaawo emikolo ng'egyo egy'amaanyi amasannyalaze tegalina kubeera ngavaako, kyategeeza nti gavengako ffe mu nnaku zino endala ze tukoleramu naye awo tegalina kubeera ngavaako. Kati Uganda yonna nabagamba nti ebeera mu kizikiza, kati tuli Katakwi teebereza nayo tebaba na masannyalaze. Kakati munnange bw'atyo n'alaga obutali bumativu era ng'agamba nti kino kye bayita poor service delivery. RDC kennyini poor service delivery. Kakati bwe twogera ku masannyalaze tegaba ga umeme, amasannyalaze galina kuba ga gavumenti naye gano amasannyalaze abasajja baageeguza. Weebuuza emisaala gyabwe bo tebagifuna nga naffe bwe tubeera wano tufuna amasannyalaze, bo emisaala gyabwe nabo tebagifuna. Kakati munnange weewuunye nti amasannyalaze power distribution systems zenyamiza kubanga tuwulira buli kaseera General Museveni abuuza kati amasannyalaze twongeddeko, tulina generation capacity kati eyeeyagaza naye amasannyalaze gabeera gavaako. Ekyewuunyisa nti no spokesperson wa umeme yagambye nti kyenyamiza okuba nti nno ofiisa waabwe yakwatiddwa yabadde avunaanyizibwa ku nsonga z'ekitundu ekyo ky'amasannyalaze okubeera nti nno gaavuddeko. N'agamba nti omusajja ono yabadde akola butaweera okulaba nga aresolvinga technical fault, naye munnange embeera ate neesajjuka. Okusinziira ku spokesperson ono owa umeme agamba nti ebikolwa ng'ebyo mbu munnange biyinza okuleetawo ate okwalibadde ng'okutiisatiisa oba okutyoboola abakozi mu field. Era ne bagamba nti wandibaddewo better communication wakati wa local authorities ne technical teams okusobola okuaddressinga challenges effectively. Naye fuwani waffe twatuuka n'okubeera nga tugenda ku umeme etwalayo ebbaluwa tugenda ku poliisi netwogera ku kwekalakaasa. Abapoliisi nga bweyogera ku kwekalakaasa bakugamba ati tuyinza kuteeka mukono ku ebyo, bwe mugamba nti mugenda kwekalakaasa kwegamba bino bitama. Njagala okubabuulira wabula tebana abasajja beetaaga kukwata bukwasi ku nkoona, si umeme yokka wabula kitegeeza nti eno eba failed state. Kitegeeza nti gavumenti erina kuva buvubuvi n'egenda kuba egyo mivuyo gyayo, mivuyo gya gavumenti egyo kitegeeza nti eba eremereddwa okuddukanya eggwanga kuba amasannyalaze bwe gavaako. Abantu bangi bakozesa amasannyalaze. Wano waliwo neighbor wange wano ku kaduuka yayiwa amata, alina kaddayali yayiwa amata gonna yagayiwa. Kati ngenda okulaba kaddayali nayitawo ng'amata gali awo mu kkubo ne ngamba kiki ekibaddewo, ne bangamba n'amata gaafudde masannyalaze. Musajja wano naggalawo kaddayali n'addayo mu kyalo ataddemu akuŋŋaanye ka kapito
asobole okukobyawo kaddayali naye nga nejagenda okudda okukomyawo kaddayali era amasannyalaze gakyavaako. Kati ne bizinesi endala nnyingi nnyo. Ennyama gye bateeka mu fridge, abalina bubucha bugaddewo bwonna kubanga tebasobola ennaku eri wano ku ground ne bw'obulira omuntu ng'awoza nedda no olaba Museveni atuddire atutwale mu muhoozi ogamba lengera bano kusikwata okubolooga